we butuukidde olwaleero ng'abakulembeze mu Kayunga ne bannakibiina ki NRM bali mu keetala ak'okulaba ng'abadde mukama waabwe Moses Kalangwa eyafiiridde mu kabenje k'emmotoka aziikibwa mu kitiibwa ekimusaana. Okusinziira kwa myuka ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno David Kato, enteekateeka y'okumuziika emaliriziddwa nga baakutandika n'okumusabira olunaku olw'enkya ku kigo kya Our Lady of Fatima e Namagaba A. Ekyo nga kiwedde tujja kubanga tugenda e Budaali gye tujja okusula era gye twakumidde olumbe olwo tulyoke tumuwerekere ku lunaku olwokuna ate kanso bwe neemala okuggalwawo olwo tulyoke tuggulewo okukubaganya kwa bonna abanaaba bazze. Andrew Muwonge, ssentebe wa disitulikiti atubuulidde nti ekyokuleeta omubiri gw'omugenzi mu kanso ke kamu ku kabonero akoleka ekitiibwa n'okusiima emirimu gy'abadde akolera ekibiina ki NRM ne Kayunga okutwalira awamu. Kimuleetesa mu kanso singa munnabyabufuzi ow'oku ntikko mu disitulikiti tetulina wantu walala tuyinza mukubirako liiso oluvannyuma wabula okuleka okumuwa ekitiibwa kubanga kanso yaffe ku disitulikiti kyekitiibwa kisa politiko kitiibwa ekisembayo mu disitulikiti. So tusuubira nti we tunaamuleeta mu kanso tujja ba tumuwadde ekitiibwa eky'entikko. Ensuubira nti buli agenda okujja ku nteekateeka eyo ajja kujja kukungubaga so si kutabula oba okwonoona omukolo gw'okukungubagira mukama waffe. Kubanga ffenna tuli mu kunyolwa, kiba kibi nnyo gwe bw'ojja ng'olina amasanyu go ate n'ojja ku mukolo oluusi tuyinza okulagira abakuumaddembe ne bakutwala awali amasanyu ffe n'otuleka mu kukungubaga. Era mu nnyiivu eri abantu abajaganya olw'okufa kwa ssentebe waabwe Kalangwa nti bwe baba balowooza baakuddamu okufutubbala ku Kayunga kikafuuwe wadde Kalangwa afudde, Kayunga si waakudda mu b'oludda oluvuganya. Tugenda kunywera nga tudda mu ngatto ya mukama waffe obutakkiriza mulabe yenna kutuyitako nga mukama waffe bw'abadde akola ki bw'abadde akola. Naye ng'ekyo mu nsi yonna kibeerawo era ne bakyakala ne bakola n'obubaga ab'ebibiina eby'enjawulo nga mu kibiina ekirala mufuddemu naddala okusinga mu ruling party. Tutuuseeko mu maka g'omugenzi Kalangwa agasangibwa ku kyalo Budaali mu ggombolola y'Ebbaale mu Kayunga ng'abakungubazi bali mu kiyongobero. Abamu ku bano n'okutuusa kati tebannakikkiriza nti omuntu waabwe yabavudde ku maaso. Twayisibwa bubi na kati era tuwulira nga tuli bubi kubanga chairman abadde mukwano gwaffe, chairman abadde muntu waffe ow'omugaso, abadde atuyamba nnyo nga ne bw'oba tomuyinaako oluganda asobola okuyamba. Sajja abadde akola mirimu gya NRM ate nga gassa abantu bonna mu Bbaale